Abaddukanya ebyobulamu mu bbendobendo ly'e Bunyoro bakyomedde abakulira ekitongole ky'ebyobulamu aba Ministry of Health olw'obutatuusa buweereza ku malwaliro aga wansi. Abaddukanya ebyobulamu babadde bakungaanidde mu kibuga Hoima okuva mu districts 8 nga basisinkanye abakulira Ministry y'ebyobulamu mu lusisinkana olwabadde ku HB Hotel mu kibuga Hoima. Bano bagamba nti obuweereza bwonna babwesigaliza waggulu nga kati balemereddwa okutuusa obuweereza ku malwaliro agali ku mitendera egya wansi. As time moves, those of us who keep on looking at how the system moves, we tend to lose interest in the position of the DHO because of the way how it seems to stress the person compared to the other positions. And this might explain why when I pass around, people don't turn up. To allow the cities increase their staff in post from 25 to 75. Lilian Wekaji RDC agamba nti nga district balina obuzibu bwa ambulance kubanga district namba terina ambulance nga kati kireese omuwendo gw'abamaama okufa nga batwalibwa mu malwaliro aga rifaro n'abalala ne bongerezaako bwe bati. Nebiri kugenda misho na nebizibu ebitwini nkakagadi ka district itwe byamagara tuturije ntuburabura ahabukuba abantu bona bakatunga ambulances waza kureba mu region yona nikagade tina ambulance mbweno retu ine kizibu kandi kagadeje hariho batane motoka yitu ya covid ekaburro mu muhanda no yabe yakankahi oba yabe yakoma mbende na yaburro mu muhanda ababiri bafa no kuvamo omusayi omungi nga bamaze okuzaala era ensonga lwaki omwezi guno kwe kujjukira n'okusobola okusaawa enkola mu kitwewala abakyala okuvaamu omusaayi nga bamaliriza okuzaala. Bano bongedde ne bakinoganya nti omuwendo gw'abakyala abafa nga bazaala guzze gweyongera mu malwaliro gaabwe olw'okubasuulirira. Indikira abakyala abawera nga 8 abaafa naddala kuva ekyangwali Kikuube eri Center for ne district endala nga Kyankwanzi Kiboga Buliisa nazo zatusindikira abakyala ne baba nga bafa. Mu kwanukula bo aba ministry basuubiza okutereeza ku buweereza nga batandikira Hoima Regional Referral Hospital. The DHOs, the chief administrative officers, I'm suggesting you need to move the training institutions who are training these cadres for shopping. You get to the people, you come and have a discussion with the District Service Commission, how to recruit these people into your district service human resource, so that those general hospitals and health centers can be operational to do some of the operations that may not need to be referred here. Byayise Ngoma David, Salt TV, Omunyo.